A very good morning. Wasizotya ssebo wasizotya nnyabo mulungi ali ku munnyo. Eno program tambula n'okumanya nze kisa kyatagendanira omulungi Susan Makula Bujingo. Bibuuzo byaweddeyo. Katuzzeeyo eri gye twali mu baana. Twali mu baana nga bakuzeekuzeemu. Omwana is 6. Akuze. Oyo oli ne musajja munno ne mukazi munno. Mutandika okuteesa ku future. Oyagala kusoma kino. Oyagala kukola kino. Oba otuuka okuwasa oyagala kuwasa mukazi kikaaki. Olina okufuuka nga maama wa Yelamwel. Gwe mukyala eyali abuulira mutabani we. Proverbs 31 yonna maama yali ayogera ne mutabani we. Era yayita mugamba nti omukazi gwoleese. Bw'osoma Proverbs 31 ng'etandika malufuna. Yayita tamubuulira ku mukazi gwalabye. Maama yatandika agamba mutabani we. Nti mutabani wange yagamba son of my womb, son of my vows, do not give your strength to women. Yatandisa omubuulirira. Cynthia alina omukazi. Era Proverbs engero 31. Ebigambo bya kabaka Lemweri ebyalagulwa nnyina bye yamuyigiriza. Nnyina ye yali amugamba. Katusome olwokubiri n'olwokusatu. Olwokubiri. Kiki mwana wange era kiki? Ayi mwana w'olubuto lwange. Era kiki? Si mwana w'obweyamo bwange. Towanga bakazi amaanyi go newankubadde amakubo go eri ekyo ekizikiriza bakabaka. Mama ayogera. Nyongereyo. Kati n'obwoyongera endowooza tusome olwokuna kubanga basinga tutandike no 11 ne tusome endowooza olwokuna n'olwokutaano. Olwokuna. Si kwaba kabaka ayira mweri. Si kwaba kabaka okunywanga omwenge. So si kwabalangira okwogeranga nti ekitamiiza kiri luddawa. Olwokutaano. Balemenga okunywa ne beerabira amateeka. Ne banyoola omusango gw'omuntu yenna abonyaabonyezebwa. Ndoza n'obwokuma era bw'osoma wansi agamba okunywa weerabira obwavu kubanga omuntu atamidde ali mu kukola ojja kwerabira obuvunaanyizibwa bwo olina ogenda okukola obwavu obuveemu. Oli mu mabaala. Naye wano kye twewozeewo bye bigambo ebya kabaka maama we bye yali amubuuliridde. Maama ng'ali mumubuulirira. Now ono omwana gwe babuulirira mukulu kati atuuse mu time ey'omugamba nti kati amanyi go tugabakazi kubanga eno time ya after senior 6. Omwana bala awezeze emyaka 19 oba 2. Mu mateeka oyo omwana asobola okuwasa. Era tosobola mutwala mu poliisi n'ogamba omwana nga yafunye girlfriend ne bakuwuliriza. Omuntu mukulu. Kati omuntu mukulu. Nawe kye bayita omuntu omukulu myaka 18 mu Uganda. Yessawo omugamba amanyi go tugabakazi kubanga yessawo yo banoonya. Bw'aba tabanoonyeza banne bagenda bamulaga. Bagenda mubuulira ku birungi ebiri mu kufuna omukazi. Naye bamugaye togawa bakazi. Women bangi. Kati eno time ey'omwana akuze kasita mala senior 6 obudde kati bukozese. Ebyokola weebiri naye kati mubuulire ku bakazi omugamba abakazi gye bali balungi. Naye bano boolabye ate si balungi waliwo abagenda okujja nga babasinga nako. N'abalala bagenda kujja. Ogenda kwagala kuwasa bameka. Ngoba onoonya balungi. Abalungi gye bali. Bagamba ndagala na mutezi gwa mu lusuku. Otunuuli obeera waakalaba ono n'ayitawo. Chovola aga beauty lies in the hands of the beholder. Kubanga buli omu obulungi amanyi kye kitegeeza. Ojja kuba akalabo wakabi n'olaba ow'amaaso. Ow'amaaso yakati olaba ow'olususu. Olaba onolaba omweru. Olaba omudugavu. Bonna nga balungi. Abaana beesiga ekizige. Namugambye amaanyi go togawa abakazi. Funamu ebirala ebyokkola. Tonywa mwenge ogenda kwerabira obwavu. Ogenda kwerabira in fact ogenda kwerabira ebyoyina okukola. Nti kati sawa nina kubanga nnwanirira famire yange butafa nga baavu. Mu kifo ky'okudda mwenge genda okole. N'ebyo byonna bwe yabimubuulirira. Bw'ogenda okutandikira ku lunyiriro lw'ekkumi lwe tusinga okusoma
maama abulira mutabani we ekika ky'omukazi ekyokuwasa. Lwaki? Maama mukazi amanyi ebibi bye yakola taata, so amanyi omukazi omutuufu, amanyi ebirungi bye yakola taata. Aba amanyi nti omukazi omulungi kino kye kino n'ekino, omubi kye kino. aba yeemanyi. Maama amanyi okubonaabona mutabani we kwasobola okufuna singa wasa omukazi alinga ye bw'aba abadde mubi. Era maama aba amanyi obulungi mutabani we bwasobola okufuna singa wasa omukazi alinga ye singa maama abadde mulungi. Njikiza kano ka meme nti nno ng'olinga alinga asaba essaala ti omutabani wo awase omukazi alinga ggwe. Olina asazaamu. Ba comment oyagala kunzitira mwana. Gwe lwaki tokyagala? N'abasajja n'akabasajja kaaliyo. Omusajja alinga ggwe afumbirwe omusajja alinga ggwe. bw'oba okigaana bali ku fire, then olina ebyokutereeza. Yeah. Kati omwana ono omulenzi yessawa omubuulire. Naawe taata yingira obulamu bw'omwana omuwala bamulaba. Era wayiwa abaagala n'okumuwasa kubanga omwana omuwala ku myaka 2 batandise okwagala omuwasa. Omulenzi ayinza okuba tanatandika kwagala kuwasa naye akwana. Yeah. Kati alina okukwanisa obuvunaanyizibwa akwana gwagenda kwagala kuwasa. So omwana ono omuwala yeetaaga taata amubuulire ekika ky'omusajja kyalina okufumbirwa. Musajja ki gw'oyagaliza muwala wo mumugambe? Naawe maama muwala ki gw'oyagaliza mutabani wo? Togenda mulondera naye mubuulire ekika ky'omukazi kyalina okunoonya. Kubanga Bible egamba he who finds a wife. So kati agenda anoonye. Kati maama ono yagira mu kiseera nga mutabani we tannalonda bakazi. Omutamala kufuna n'omubuulirira ku ekyo kyalina. Yasazeewo. Era weegendereza abaagala n'obbabuulirira bagenda kukyawa abamu. Kati mubuulire nga tannafuna. Lwaki? Bw'agenda nga amanyi kyanoonya asobola obutatomera oba obutakola nsobi. Teri kibinga kuyingira katale nga tomanyi kyoyagala. Sente zo zoonoona. Buli kyolaba olaba kirungi. Oyonoonera ddala n'ogula buli kimu ogenda okutuuka ku kyobadde ogamba bannange mmaze okugula bino kino nga nkyetaaga. Nga sente zamaze eddogenda. Kati ono omwana omulenzi oba omuwala teyeetaaga gwa mu katale nga tamanyi kyanoonya. Mubuulire. Kati maama abuulidde mutabani we ekika ky'omukazi kyalina okulonda. Era yamugamba omukazi oyo si mwangu wa kufuna. Yeah. Who can find a virtuous woman? Ani? Si mwangu wa kufuna. Naye namumunnyonnyola. Naga mutima gwa bbaawe gulina okuba nga gumwesiga noonya omukazi gw'oneesiga. Okwesiga si just sente. Ogenda mwesigisa abaana bo. Will she be a good mother? Kati abasinga ekyo tebakirowooza. By the way. Omukazi gw'onoonya onaamwesigisa abaana bo b'ogenda omukwasa. Kubanga abeetikka n'abakuza. Abasajja si be bakuza abaana. Ogenda mwesigisa emaali yo yonna. Ogenda mwesigisa famire yo yonna. Then omwesigisiza erinnya lyo. Tutwala linnya lya musajja. Teri bagundi ekyo tukyogera bogezi naye mukyala gundi. Era bagamba Mrs. Teri musajja atwala linnya lya mukazi. Omukazi yatwala linnya lya musajja. So erinnya lino gw'oli wadde aligwanira. Agenda ddiwa ekitiibwa ky'okuumya ebbanga. Nze ndabye abantu waliwo omukyala gwe nalabyawo mu Kenya ng'ayogera omusajja yali prominent nnyo musumba. Naye mukyala we yavuddeyo, yali mukyala we bayawukana. Yavuddeyo n'akola interview ne brother we alina ebyo byakola ku social media. N'agamba yejjusa olunaku lwe yasinkana oyo omusajja. N'agamba oyinza okkikiza twagenda mu honeymoon n'agaana okwegatta nange mbu yalina stress simanyi alina ebyenjiri byalina okugenda mu biki. N'atandika onnyumya eby'omu kisenge. Natandika nolowooza ta functioning bulungi. Now omuntu gw'otutte ali ku social media avuma buli omu. Ayogera ku buli kimu gwe gw'otadde mu maka. Oli sure teruukerenga erinnya lyo lyaliko. Ayinza n'okuba tannalivuma gwe tannakuvuma
ne buli lwayogera bagamba mukyala wa gundi. Nene kati nonga tetunanagenda ku mukyala wa gundi oba mwami wa gundi. Mu mikwano bwenga gwe alina omukwano ngeze nina mukwano gwange nawe olina mukwano gwo. Kiki ekitolowoozesa nti bwe twawukana oba nga tufunye entalo genda oyanike munno. Ani yakitugamba? Abantu balowooza loyalty ebeerawo nga abantu mukolagana. You stay loyal omuntu ne bw'aba yagenda because loyalty eba character yo si yooli. Olina osigala nga yeggwe okyali. Simanyi ani yakitusomesa. Kubanga singa bonna tokyali mukwano gwange nendyoka ngenda nenkwanike nenkwanika nti kati nawe bakwanika. Kati so tukyuseemu nedda. Omuzadde ono laba maama omulungi bw'atuuza mutabani we. Mu myaka kati gy'amugamba kubanga musajja mukulu agenda kuwasa. Abakyala gye balina yeto bawa maanyi go. Naye ate wadde ogenda funa mukyala kika gw'olina okuba naye. Omukazi gw'olina okuba naye omutima gwo gumwesiga. Kubanga bano abasajja abakweka ettaka. Abakweka ebyapa. Abamu bakweka abantu be balabirira. Nze nebuuza omuntu otuuka otya okubanga olina b'olabirira nga mukyala wo tabamanyiiko bawo tabamanyiiko ate bwe kiba nga kitonde kiri opposite weetadde mu buzibu. Kiringa omusajja okubanga olina abakazi b'osasulira renti b'oweerera biki nga mukazi wo tamanyi. Tweteeka mu buzibu bw'okufuna blackmail. Blackmail egenda kujja ekumenyera amaka lwa muntu gw'olabirira gw'oweerera. Bw'oba omutima gwo tegwesiga mukazi ono omwagaza ki. So kati bw'olaba eyo yonna bino tetugenda dusoma kubanga osobola odwesomera olwengera 3 naye maama atandika ayogera ne mutabani atannatuuka kuwasa nambuli ekika ky'omukazi kyalina owasa. Abazadde bino ebintu tetubitya byogerako ge mazima ye reality abaana gye bagendamu. Era abaana baffe batomedde nga tumanyi ekyokukola. Tukimanyi tuyiseeyo tumanyi amazima. Bw'oba omwana tomubulidde mu kika kya musajja ekirungi eriye bw'amala omuleeta omubi ate n'ogamba oyo musajja simwagala. Lwaki tomwagala ng'okireeta amaze olonda? Oli leeti. Oyo mugobe tetumwagala wano. Oli leeti. Babuulire nga tebannaba. Mwana bw'aba yagamba kanji omusajja nno kye nnina ofumbirwa kye kino. Actually ndowooza aba big percentage mu African setting batomedde lwakubeera tebaabuulirwa. Era abazadde abatono abaatuula n'abaana baabwe era obalaba naye ng'abasinga ensonga lwaki tulina issues ennyingi nnyo ennaku zino eza single parenting eza abakazi abavuma abasajja n'abasajja abavuma abakazi n'abasajja abatayagala kukola. Banga abaana we bagenze nga bakula we do not talk to them. Ate awo tutandika obakuba atya. Tutandika okubatya naye nga tuze twogera ku stage y'emyaka gy'omwana alina kyakwagala gw'olina okubanga omanya omwana ono kye yeetaaga. Wano omwana wanaaba yeetaaga omuntu amufuga agenda kujja ate yeetaaga omuntu agenda omutendeka. Kati asukkawo agende ng'ayingira eno waggulu. Genderera abaana bwe bayingira senior 5 ne senior 6 they look up to their parents. Era agamba ami wange kino ekintu akikola bulungi tatange kira kino kyokka ali mu buvubuka obadde musiru ku ye. Alina olugezigezi nze anfuga nze akola ki n'ayingira awo stage eyo n'otandika obeera menta we nga buli kimu kyokola gamba I want to be like my mom. Eyo stage baagala ementa yesawa era ajja kuwuliriza kiri mu ye wano wansi tagenda kuwuliriza. Alowooza bakwano be balina important okusinga. Era wabamu we bazaalirawo azaala omwana owokubiri n'akunoonya. Kubanga afulumye stage ey'okulowooza nti gwe tolina kyotegeera. Kati bw'ayingirawo katono mbiri gwakukuziza n'obwongo bwe maturinze ng'atandika okulaba kati agamba wow I'm proud of my mom. Njagala nnyo taata wange
jagala njuki kati otanisobera kati nga gwe menta kati byalaba byokola abyegomba ana mami wange yakolanga kino tusome abirabira mu chesi mu primary tabiraba nti ofumba kasooli oyokya kasooli na ubongo baba butandise okusimulula bwageza n'agifuluma bwati tandikobeera kansalawe betaaga kanso akonno kakulu banga kakati abasenga abazadde sife bakansala b'abaana baffe they need one kubanga tibayingidde ensi bafutandise facing ensi erimu okukola erimu okuwasa erimu okufumbirwa wano abasinga abafulumyawo bayingidde 2012 kati bali mu nsi ne bw'aba amaliriza bitabo obulamu kati bukaluba kariya ye gyali kali mu kupasuwinga yetaga kati omuntu amuzzaamu amanyi saamubuulira engeri y'okweyisa yetaga omuntu amuzzaamu amanyi kati awulire eti muzzeemu amaanyi omugambo ekyo osobola okukikola ye degree egenda kujja kati olaba otya ng'ofunye ebitabo bino na bino olaba otya nga kati tuddoba mu hositero kye kinaakuyamba oba osomere ewaka yeetaga omuntu amukansolinga about life kati gwe tandika okuteebereza ebizibu by'ayinza okuba nga asisinkana ku stage gy'aliko yatandise okukola oba amaze degree yamaze degree oyo omwana emirimu gibuze teyeetaga mubulira ku mbakazi kati teyeetaga gamba toyenda tokola bwoti tokola ayagala ojja omukansolinga nkitegeera ky'oyitamu emirimu tegirabika tukoze tutya kubanga kati ali mu nsi gy'olimu ali mu hasolinga bw'ohasolinga bw'oba obadde awo ng'ogamba nti naye omwana ono atandise experiencing nti ndi single eno yona wansi kati ebya single wabiwulira afuluma university I am single omwana oyo ali stressed ekimala gwe omusaba omusajja ali stressed already ye by the way there's a stage abazadde demand tewetaga sigwe zimuwa webatandikira already ye letadde omusajja okimanyi nti already gwe pressure wajetaddeko dda banno waliwo abafumbiddwa nga uli ku university n'abalala bafulumye bali mu kutimba cards bali mu kukola proposals simanyi proposals will you marry me already pressure njiwulira kati nawo biteeka I need a counselor I don't need a coach wabikola eri kati wanesawa maama otule n'omwana omugambe bigenda bitya olaba kati ku mulimu ekinebwe kiti ayagala omuntu amuzzaamu amaanyi ayagala omuntu amugamba kijja kuba okay twayogera ku kintu ky'omuzadde okubanga gwe protector w'omwana ono at every stage yes kati yeetaga kubanga stress amutta depression amutta ayina okubanga byonna bimukaluubirira gamba kangendeko ewa mami eyo ntulemu njogeremukko naye yeetaga buli lunaku ng'omuweereza ka message oba scripture n'omugamba ye oli bulungi n'omuwaayo ka kwoti n'omuwaayo ka kino omugamba esomako katabo kano kole byayagala okuva ew'omuzadde kati oyo tebakyamubuulirira amanyi ekyokukola asalawo obusazi kukola kyakoze bazadde bange bankuza bulungi nayonooneka byange yeyo stage yeeyo ayagala dde ewaka ewa mami we amugambe naye kati eyo gy'obeera yo oyinayo ku flasika kwata flasika ebyo bye twagala owulira yeyo stage gye tuddayo ewaka ne tujjayo buli budishi bw'abazadde sizze kumbuulirira sizze kuŋŋamba nti leka bino naye emikwano egyo gye nkulaba nagyo mami am 23 bafumbye n'oteeka mu dish n'otwala budish bw'oŋŋamba nti emikwano mibi ngenda just gigaana kujja wooli naye ngenda sigala nagyo at 23 emikwano gyange kati essaawa zino bwe nzijewo nzize kumpa capital gwero n'ofiisa akaseera wetusenera ku sukaali w'awaka yessaawa omuzadde otunde ku ttaka lyo omwana w'omuwe atandika obulamu nga gwa bumutandikidde then aburaninge it's okay akaseera kuwatugamba nti wembanga nalina ettaka nga nditerekedde baana yesawa olibawe ndibawe akuze nga sineme musalirawo nti kola bwoti bw'aba asazeewo ditunda alitundi bw'oba tomwesiga muweeko ekitundu olabe kyagenda okukikozesa bw'oba badde oli wamuwa eka 5 mweko eka emu soko muweeko emu olabe omugambe awo nno ninawo ekayo yiiyo nkulaba okuze kati oyina by'oyagala okukola yiiyo gw'omanyi kyogenda ogikola mu mutunuulire bw'agitunda kiryoke akoze eki ng'atunze kuba ayinza okuba nga
Yeah. project ye oba kampuni ye gy'abadde alina mu bwongo ezo ssente zigenda omuyamba ogitanga. Nze nzikiriza gye tulaga abaana bagenda kuba tebakyalowooza ku ttaka lya kubaziikako, bagenda kuba baziika mu Limbo. Genda e Rwanda Limbo kati gwe bawooza nti preservinga ttaka lya kubaziikako bo ebyo tebakitegeera. In fact bo ebirooto byabwe byakuzimba Kololo, byagula Kololo ng'oyagala bazimbe ku bijja, tebagenda zimbako. Yogedde ekintu ky'okuziika ebannaye kati lumu akunyumiza ekiboziboozi lumu nga tuli awo nga tunyumya tandika naye bannaye saagala boonoona ettaka nga nfudde nti aha njagala banjokyenga abayindi banyombesa anti culture yaffe ekisooka tutya abafu, ekyokubiri twagala memories ezo zisigalewo nga tugenda tulambula entaana. So oba simanyize kumanya kubanga sirina nabwe nyinza kwebaza kitange yafadda tategeera kati naye ayina ebintu ebimu bye yagamba era ye yatugamba tebabalimbanga nti ndidda. Tebabalimbanga nti ndidda, nze sigenda kudda ebyange ku nsi biweddeko. Ate yali yalokose naganze kasitanfa sirina kyemba njagala era nga tutagamba kati bino bibagamba mbu simanyi wetalima simanyi wetakola bati ebyo bikuma naga ebyo biba bitegeeza just wakaleke kuzika ababbi buyonjo bikibe nagambe buli mwaka mbu mukola simanyi lumbe mbu mufumbe yagambe temwononanga ssente byonna bye mutampanga ndi mulamu temutawana bikola nga nfudde nga bagenda lumba waliwo edda nga banteekako edda pressure. Olose brother ngamba lwaki tetwekuŋŋaanyaamu ne tufuna ssente ndi munamuwala nno mutoko fact naye naakazaala ne tuzimba amalaalo ate nali ebiseera nga nina n'ebizibu bingi ndowooza nimugaa sinazimba nnyumba ate nzimba amalaalo sina nawe nsula habula mwana gwe kati taatawo bw'anaakobo nimugaa yaŋŋamba tagenda kudda yewe yaŋŋamba tagenda kudda yanga tugende tukole ebyaffe kasita tufuna wetumuteeka kiwedde bisigadde mugende namwe mweyiye. Omu n'agamba tamwe yandoosezza simanyi amazzi waali gayitawo ne mugamba yaloosezza gwe genda okole bye yaggambye. Yatugamba tagenda kudda era we nakimugamba taddangamu kuŋŋamba kintu nti bamuloosezza kubanga yaffa muloko n'atugamba nze ebyange bye mutampadde nga ndi mulamu temubikola era ebyo tetubiina mbu simanyi memorial service Chagwa yagamba kyaggwa mugende mukulaakulane ssente zammwe mukoleemu ebintu yagobanga kwanjula kati ogambe nti mukuta obukadde 10 abamu temuyina na mmere mwagala kusanyusa mugenzi. Lwaki nkireese nti abaana bano tandiko kyeteekamu nti bayinza okubanga ebintu bye bagenda okukola mu maaso esi byemu bye twakolanga so ebyetaago byabwe twanditandise kati obbayambako. Katonda bwakuwa mwana muwe omwana aba ali ku university Katonda akusasidde muwe emmotoka gy'agenderamu bw'aba ali ku university nga amaze okusoma Mukama akusasidde muwe business etandika bw'aba Katonda akusasidde muwe ennyumba etandika muwe omuzadde tandika omwana wo. Bayibuli egamba omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be by'obusika obibalekedde bagendera bikozesa nga bwe baagala. Olaba otya ng'obalabye nga bakulaakulana kisate kuba kafananya omwana omwadde ettaka n'atunda n'akola business ennene ng'ogenda okukyalira CEO nga gwe maama we. I captain CEO in the making. Omuzadde w'omwana akuze, don't be the one to depress your child, don't be the one to stress your child. Ky'olina okukola kulaba ngeri gy'oyanguyiriza omwana wo obulamu. Bw'oba osobola baako by'okola gwe bye bataakukolera ate tugaana bikolera baana bo bw'oba obirina. Ate kirungi nnyo okubikola okubibalaga ne babikola nga wooli. Ensobi ze omwana z'akoze nga wooli kikwanguyirako okumuwabula n'atereeza. Katweyongereyo. Omuzadde omwana bw'aba ayingidde emyaka 23 abasinga baba bamaze gundi university. So oyo omwana tukusaba tolowooza nti mwana muto. Those are young adults abaagala okubeera nga bafokasinga ku kintu kye bayita okufuna emirimu okwesupporting okwebeezaawo gwadde okyabawa bo baagala kwebeezaawo. So ky'olina okuzza eri kwe kumulecturinga. They need guidance from you.
tokyali lecturer kola kino olina kola boti guide them, counsel them kyebeetaaga. Tuula naye otunuulire obulamu bw'ayagala okukwata. Agambe njagala kukola kino. Mulungamye mugambe business eno gy'oyagala otandika waliwo risks zino na zino. Olaba otya kino. Enisaa tokyamugamba kyakukola. Ayagala kubeerako abaana abasinga baba baagala okweyimirizaawo naye bambi mbeera. Era gy'alaba nga hasolinga n'agulayo obuntu nga taggambye. N'omulaba noga bannanga tologwe walugyewa because okyali muzadde olowooza alina okujja akusabe. Naye kati essaawa zino muwe support. Support yemu eri financial. Waliwo n'abazadde katuboogereko abasindiikiriza abaana baabwe. Embeera tennatereera batandika butandisi. Oli omuzadde n'atandika nga olw'okuba omwana ngeze ali ku campus. Ngeze n'asaba transport. Omuzadde n'amugamba, girls your age don't ask for transport. Bw'anadda nga alina siriimu ojja tegeera nti girls ab'emyaka gye bamufuna singa baba bagenze bugenzi bwe batyo. Omuzadde oyo omwana nga bwe tugambye nti awutayagala wulira lecture n'emu. Ayagala kuwulira buyambi bwo. Support yo. Azze gy'oli ng'ayina by'ayitamu. Ayinza okuba tagenda bigamba kubanga essaawa eyo atayagala ate kulwaza. Tayagala kukulumya. Assume. Beerako mu bigere ogambe naye singa omwana ono mbadde ye nandibadde neetaaga ki. Waliwo omwana ajja ewaka. Mwana muwala kyogana tayagala za nviiri. Tayagala nsawo ku myaka gye. Tayagala ngatto. Ebiguze. Kiringa omuntu ng'azze mu maaso go ng'ali lubuto. Kyogamba tomanyi kye yeetaaga. Kati omwana bw'ajja mu maaso go yeetaaga muweeyo cupkeep. Muweeyo emitwalo 5 oba ogalina. Muweeyo 2, muweeyo 10, muweeyo 5 z'olina. Kati omwana oyo alina okuba nga gamba kangendeke wa old man. Bamanyi tuyite ebyo ne old. Ngendeke wa old man soke twogeremukko ampeyo K5 mpulira mpeddemu. Kyanoonya wuwo. Mwokyeyo era oyo ye muzadde gwasinga okwagala ali supportive. Naye waba omwana genda yate batandika okunsomera bino wasaddi okola ki. Tayagala lecture. Tayagala lecture. Omwana ajja kubulako. Naye omwana ng'akimanyi buli wajja ewuwo omwokya. Era genderera emyaka abantu basinga okolagana nabo bamaama. Lwaki bamaama kweja emyaka bawa abaana ssente. Maama n'akulimba kati abakadde olaba osobola okuba nga omuwanga ssente. Nonga mama ezza ddagala ezza kino nga zikwata ziwa omu ku batabani be abatalina. Abatalina. Ampakingira n'emmere egenda kutwala kati beera. Akimanyi omwana we yeetaaga ssente kweja emyaka. Tayinza kubanga talinayo bye yeetaaga. Osanga omwana ng'avuze mutuka nagenda mama ewa taata wena mwana gatata dadi nkimye nno za amafuta ng'apakinze awo emmotoka. Lwa ate ekyo kye kyasingira ddala bulungi kubanga sitababanga support basobola ogijjeewo. Weebaze Katonda. Kati naye awo tusooke tusimbewo wakati. Tunaaba ate tutandise kukuza bimmonde. Ate okuzizza bimmonde. Owadde support. Omuntu ayagala supportinga kyawukana n'okwonoona. Omuntu yeetaaga kutandika business ayagala support. Agende mu mikwano gye. Wabanga nga proposal yeriko obukadde 5 gwe ng'olinawe 5 muwe. Omuntu ayonoona yoyawo omwana ssente atalina kirooto. Talina kyagenda zikosa, talina nakyagambye nti ayagala zikosa kino batagize. Talina era nga bw'ozimuwa nawe bw'ogoberera zigenda mu bbaala. Azinywa mu bunywi mwenge. Kati awo omusindika mu naye wabaawo omwana ng'omulaba omwana wange ono. Yeetaaga ossiba enviiri omuwala n'omugamba zino nno za nviiri. Linda olaba oba yazisibye. Omwana omulenzi. Anti ayinza obutazisiba. Naziteeka awala. Nga zibadde za nviiri naye nga waliwo ekirala ekibadde price. Mubuuze lwaki tewasibye enviiri. Agaye mami munange nabadde neetaaga okusasula rent. Ngambe yeekaliza enviiri ziizino. Akazigo babadde bammanja. Naye osobola okukwata omwana w'omulenzi. N'omuwa entandikwa nga ya nnyumba eri fully furnished. Nomuganze kasita nkuwadde rent mumazeeyo genda okole. Hanno gwe omuzadde ali yagamba nti nze ez'ennyumba sizirina. Kyolina kye tugamba. Tetukusalidde mbu nnaate mbukola bwoti. Kyolina.
gwe supporting omwana wo according to what you have. Abazadde abatalina usually abaana bwe bamala university amugakomawo waka wano otandikirewo abamwadde support. Kubanga akimanyi talina sente zigenda sooka na rent. Kati n'amufunira boys quarter mwamuteeka atandika obulamu. Kati gwe ekyo ky'osobola okuwa omwana wo. Tamala kusoma n'omugamba toddanga wano nakumala okuweerera ate kati okomawo okukolawo ki wano asulewa yakamala okusoma talina mulimu. Oyogedde ku support omwana ng'atandika company njukiza emboozi y'omukyala wa Back for Me we yali ayogera ku story y'engeri gye yatandika yagamba essente ezaakola keeki ye eyasooka dadi we yazimuwa ne office ezasooka yali ku boys quarter ewaka ewabazadde be. So that support gye tuli mu kwogerako. Omwana osobola okuba ng'olina boys quarter ziri emmanju. Yasomye okukola sabbuuni, yasomye okukola enviiri, yasomye ofumba keeki. Lwaki tomuwa renti omugambe nkuwadde renti wa myezi 6 ennyumba yange yiyo giteekemu keeki zo. Musayininge nti kati renti myezi 6 gigwako fuluma. N'atasooka pangisa walala mulimu emisolo leka asasule emisolo. Naye rent ayinza n'okuba nga kampani giwandiisa yeetaaga kakadde kamuwe. Bwe bibeera nga bijja kubeeramu ebyenkaayana ebyokukolera ewaka mu nnyumba yo na biki funa w'opangisa omusasulirewo. Musasule gwe kuba akafaananyi ng'olina supportive boss n'agamba n'omugamba ngenda kukola wano naye mukama wange embeera wala n'agamba sembera okumpika nkomusa emyezi 3 egisooka rent togisasula. Hey fe bosi waffe wano amanyi obbikola naye omanyi bw'okola kisaakye okola n'omutima afaayo. Kati omuzadde ono okufaayo okwo tekulikoma wabula bw'aweza emyaka okyusa nkola. Kati bw'ayingidde emyaka 23 paka lwaliva mu nsi ogenda kubeera kansala we paka and mentor you always be ekyo kati kyogenda obeera era bw'aba anoonya advice ajjawo kuba amanyi nti ojja mmuyamba. Waliwo omuntu atuka n'agamba bannange maama waatali ngenda kukola nti si mama's boy yabadde kansala we ayinza okuba yabadde advisor we sinti yamukuza ekyejo. Support system. Yes, support system ye. Kakulu. Support system kakulu nnyo. Family yo. Ne bannanga abazadde tukyuseemu. Abaana bano n'obwoliva mu nsi tolitegeera kigenda mu maaso. N'embulamu bw'omwana tolivaamu. Just ebyo byokola ng'omwana aga kale singa gundi abaddewo singa taata abaddewo. So omwana balina okuba nga bakuŋŋaana bajjawo tukimye magezi kuveewa taata. Bayithawo abaana ng'omuzadde ofaayo okusupportinga abaana baabo abaana tebabula waka. Tebabula waka. Bino bye tugamba bannaye abaana bansuulawo abaana bansuula mu nnyumba abaana tebakyajja kundabako. Eyo ku kyalo Namayumba waliwo eyo sayidi eyo nga walako kumpi n'ewafaawo. Twali tugenzeeko waliwo omuntu gwe twali tugenze okukyayira naye ng'alina neighbor we n'atunyumiza. Ng'omusajja alina ettaka nga omusajja alina ettaka eddene alikozesa n'akayumba kaalimu kalinga ka rooms 2. N'atugamba musajja waawo omukopi abaana baleeyo mu kibuga bala bali omwo mu katawuni omwo bazunga buzunzi ettaka lyalisaliramu n'enkoko mbu baligeza ne balitunda oba wadde afudde ajja kudda. Imagine ng'olina omululu ne mbukadde babikulekera n'obibeera nabyo baba baagala ofe naye ng'otandisa n'oddisamirira mbwe bagala odditunda mbuli basale. Ogenda nalyo storage all is vanity byonna butaliimu. Kati omwana ono protection y'omuzadde ng'omwana akuze tosobola mukugira bintu bimu omukugira ebirala by'osobola mukugira obwavu. Nogamba omwana ono obwavu mbukoze ntyo kubanga tabufuna muweeyo ebintu asurvivinga atya wano muweeki ku stage eno gy'aliko. Olina stage ng'omwana takyasobola kujja kusula wokkaaba. Olina muwa kye yeetaaga nga bw'olaba bwe tuconnecting abaana mu mirimu olina abantu b'omanyi omwana we anoonya mulimu mu connecting. Nedda yeeyiye muntu mukulu tasobola kweyiya ensonga lwaki olina ezo connections zirekera mwana wo bwe busika bw'osobola omuwa. Mukwasa abantu abo bagenda muwa mulimu lwaggwe gwe kati mubuulirire omugambe erinnya lyaffe likuume kubanga naye bw'olivaayo ate abaana bo bayinza okuyitayo gw'oba okola ng'omuzadde. So
omuzadde omwana bwakula takwetaga mulekishalinga byonna bimanya ebyokukola mugambe naye mabaala eyo gyogenda wandikendezaamu engeri gyokyakalamu kubanga nze ndaba ssente zo zigenda walina kino na kino ekirooto kyo kyali bwe kiti ne bwe kiti kati olaba otya ne kino okitandika ezo ssente singa okoze nga tomutaddeeko ma force ekiramulekerawo okubuuza abaana bamwe ebibuuzo owasa ddi ofumbirwa ddi ozaala ddi bimenya abaana gwe omulimu mwana gwolabika oli munafu mu Uganda osobola okuba n'amaanyi omulimu ne gubula osobola okuba ne digiri omulimu ne gubula kisoboka kati ebyo ebibuuzo bigenda mugoba ewaka akimanyi buli wajja kati nze nayagalanga nnyo okugenda ekyebando buli Sunday by the way nga Sunday ebaemu n'emu gye sitagenzeeyo naye era nga n'essimu bajja gikuba yeewunya lwaki maama mba sigenze naye nga emanyi ebintwalayo bwe nsanga tangulidde essuuka angulidde kashol bw'aba tagulidde kashol akugulidde bed cover nga bw'aba tagulidde bed cover alina ebikopo bibiri bye yaguze ebiriko mairaavu bifaanagana omanyi ko bibatuna ebifaanagana agulidde ebikopo bw'aba tagulidde ebikopo agulidde pako agulidde jaga agulidde giraasi gamba ogendayo nga weesunga naawe nga n'abantu bentwalayo bw'abakola kati nga wanyuma okugenda ew'omukadde of course nga ne ssente gwazimuwa naye nga ddawo naga kati kino olaba kino ekikopo olunaku lumu olwatusesa nagera ne mukwano gwange lwekyewaka tugenda osanga ngulidde essuuka za yero ne naiti ya yero ne kagawuni ka yero nanga kati olaba osula mu ssuuka eza yero weetaaga noyambala ka naiti akaki akayero twaseka ka naiti kali awo era tubwamba nga tutera obuga nti buba bwa ddwaliro buba bwa kotoni bwinene waggulu engeri buliko amapeesa buli awo bwe butyo naye nga akulaga nti akuyiyiriza naye naakubulya ati kati kola bwoti olunaku omukaddero yajja ewange lwe yasooka okugira pasita bwe yafuluma ennyumba bwati naga njagala kulaba woosula ne mugana nowakuzira n'agamba nedda tewasobola kunzira nga oli mukyafu nze njo swala paka namuyingiza ekisenge lwampaka n'akeera wenzinga engoye wenziteeka ate unfortunately laba kwolwo lwayingira ekisenge engoye nazoozezza ejjo lumu nga nkyaziya obuyizi mu kasenge sinnazizinga mwana wange lwaki onswaza ndiena mukazi nemuga nedda omwami antegeera nagaa nedda sikutegeera abasajja teboogera ebintu biba bibaluma nemugamba nazoozezza jjo nasiibye ku mulimu sinnazinga olwaliro ensibye okubanga wazze kati singa obadde ogenda kola wiiki wandizinze ddi ekiro kyonna oba okola ki lwaki omuzadde ku eyo stage byalina okukola bulirira mwanawo kanso mugaidinge kubanga gwomanyi kyolina okukola mu maka abazadde musirika busirisa abaana mmwe ne banoba paka waka ng'omwana tolinnyangako wuwe tolina kyewali omugambye nti omukazi omusajja bamukwatabe bati ewaka waabwe watuzira ng'omwana we tebannamugoba mu maka era nze yaŋŋamba wajja kunzira nga nagamba wanzira oli mukyafu tugende nakiyingira talwalangako yaŋŋamba kimusobola kutuula ku buliri bwamwe sikwata ku buliri bwamwe sobola natuula mu ntebe tasobola waliwo ebintu byebagambe bito tajja kukwata ku ngoye ze naye alaba ekigenda mu maaso awo oba tozize bakusanga ekisenge ekyo nga kikyafu wali owedde oli omukazi paka kufa wali owedde paka kufa n'abasawo baali bakimumanyiiko neatness tebamwe engoye z'eddwaliro nga yazikoowa yambala bunnayitibwe ate babugolola kati omuntu bw'abanga oli mukyala mukulu omwana w'omuwala mutuuze nga maama bwe yatuuza kabaka lamweri n'amugamba amaanyi go togaba basajja kati nawe bulira muwalawo omanye bulira mga togaba bakazi bulira muwalawo nti amaanyi go togaba sina maanyi mubiri gwo naye amaanyi kitegeeza time oli myaka gya buvubuka you have your time okubanga okola kati gwate oli mbakazi omugamba omuwala beauty yo togiwa basajja si buli omu nti alina okulaba obwereere bwo bw'otuuka ku mikolo gyo omusajja kigwogenda okuba naye noonya omusajja ayagala katonda noonya omusajja omukozi byonna bimubuulire ate omubulire lwaki byetaaga kati omuntu ono omuwala bambi wadde bamukwana ayinako kokale kubu kaka guidance akava ewuwo nti nina kukola bwe nti era atunye omusajja naga omusajja ono nga talina kino
kubanga ffe tulimbibwa obyetaago byaffe ne tugamba nze njagala musajja yakola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati naye nga tebigenda tugasa mu maka. Bw'omufuna mwogere ku kino, bw'oba oyogera naye buuza ku kino, kubanga ffe emyaka gyaffe gyakubanga omubuuza kale nje singa okwagala ki kiyambira mu bufumbo. What is your favorite food? Kigenda yamba ddi yagifumba agirye era atuuke agirye naye waliwo ebirala. So kati bamaama ne bataata mwongereeyo beyond okubanga buli ssaawa muba muyomba lwaki tewazze, lwaki tokola kino, lwaki tokola kino, ate nakulabye wano mwana gwe olabika okuba oli mu kibuga weetunda, olabika okuba oli kino nedda ali mu kibuga hasolinga. Support your child. Katonda bw'aba akusaasidde n'akuwa obugagga obuyitibwa obw'ettaka waako omwana alundireko. Bw'oba toyagala alitunde toli mugambe nkuwaddeawo teekawo project opangisizaawo mugambe njagala wano okolewo leetayo ssente nze wendi kati ate bamaama ne bataata mukuze temutambula. Kitegeeza omwana wo bw'ateekawo faamu, bw'ateekawo oba enkoko osobola omusupervisingira bizinensi ye. Okyogedde ekintu ekyo abazadde mu frustrating abaana bammwe. Olaba omwana kati awo nga bw'ogambye nti omuzadde waali agamba nga bino pasita watubulira enjiri agamba gulayo embuzi gitwaleyo mu kyalo, gulayo ente ogitwaleyo mu kyalo, osanga baabirya ekyo ne balyoka bakunyumizanga bwe zaalwala ne zifa. Y'ensonga lwaki abantu tebabikola. Abazadde twekuba jjooka tulyaza amaanyi abaana baffe tubalemesa okukulaakulana. Beera maneja wa faamu y'omwana wo. Kigenda kukuumanga nawe oli bize tolwala, naye omwana oyo ne yeetaaga support, naye ali mu kibuga akola ate yeraliikira bali ku faamu. Oweebweru amstressinge naawe omuzadde. Kati maama ne taata mumugambe aguleeta wana enkoko zo, funa abazikolamu, ffe tugenda kuba making sure bakuuma wayonjo, bazirabira tezifa, ziggemwa, zijjanjabwa mu budde, mumukubira bukubizi simu no amajigo baagatunze wantu inawo obukadde busatu bukime. Eyo support omwana gye yeetaaga, temuwadde ssente naye mumubeereddewo. Bajjawo n'abukimu obusatu bulaba bwakokyayo akakadde. Oba akakuwadde oba takakuwadde. Omwana mwebalize Katonda ali mukulaakulana. Omwana agamba want to stress your child. Omwana leka asanyuke nga ekika ky'omuzadde kyalina kyekyo. Omwana atuuse okubanga abagambye agenda kuwasa. Family ne mbeera nga temusobola mu contributingira ssente. Amanyi awase mukazi we nedda. Bayibuli egamba muwasize batabani bammwe. Okuwasiza kwe kubanga musasula dawari. Dawari omuzadde gw'omusasula. Eyo family yo mwava. Kati taata ne maama omwana bw'abagamba nti ayagala kuwasa mumusupporting. Bwe mma mulina ebikyamu bye mulaba ku muwala mutuule naye mugambe naye twalabyemu kino na kino olaba otya, temumusalirawo. Ekirala waliwo abaana bammwe nga mubamanyi bali bize tebalina budde abalala bagaanye okukwana, mubalabire. Mumuyite mugambe tulina gwe twalabe, temugamba muwala. Family eri tulabamu omuwala omulungi. Wali abasajja nga okwana kibatawaanya tebalina na budde bw'abakazi kwana. Nga abazadde mwetaaga mulabire omwana wammwe. Nina omuvubuka mukwano gwa mutabani wange yaŋŋamba naye kati mami bwe naatuuka okwasa osobola okundabirayo omukazi omulungi. Nimugamba gwe mala okusoma nze nja kunoonyeza kubanga omanyi b'ennaku zino bizibu. Abaana b'ennaku zino abamu bakimanyi group yaabwe ba agemates baabwe generation yaabwe bafu. By the way babamanyi mu nnaku zino waliwo olaba nga oba ate abalabire nga maka gaabwe gali stable okusinga. Bulungi nnyo kajjanja kali nze mundeke biki kiri okke. Osobola okwerabira n'abazadde ne bakulungamya kasita oba totomedde. N'abazadde baba bakulabidde omuntu omulungi era musobola okuwangaala. Kubanga eno love gye bayita love, ezo feelings zisobola okuva awatali olw'omuntu ebintu byakola. Abasinga babuuze lwaki baagala Katonda. Era jagamba omanyi byankoledde. Ekitegeeza omuntu bw'akolera ekintu omukwana agugolokosa. Ate Bibiri kale Eva teyeerondera na musajja. Bamuleeta buleesi. Ne Adamu teyeerondera. Katonda asobola okulabira ng'ayise mu muzadde nze nzikiriza. Guno omulembe guno omulembe gwa makuroni.
ne sumbuusa libanywera ku kyayi mb'omuwala mbu afumba akatogo omusajja mukumakya yagala akatogo mb'oba kimagi breakfast eyinza okuba ekkusa omuntu agigula buguzi ku restaurant tugula akatogo mu restaurant naye nga lwaki yeeta kafumba talina gakeera ekyo kati ekyo mwe bamaama mwakikola mulina amaka ge mumanyi nti mulimu abakyakikola kubanga bayibuli egamba muyigiriza abakyala engeri gye baagalamu babba baabwe kati eyo enjigiriza mugisomese abaana abawala kati balina okutuuzibwa bakuze amwana kasitambala senior 6 vaako ebyo ebimu byogereko n'obwokkiriza gaana awo kati time yakufumbirwa ate ne bwafumbirwa ati 22 gwofiirwa ki tewali nga muwala owanika mikono ne weebaza mukama katonda so abazadde tukole paati yaffe ey'okuyambako abaana okubanga tubasapootinga baleke bakisesinga essente zammwe bail them out we beetaagira abaana balina ebizibu omwana we ali mu mabanja asobola okuba nga amazima ensi egaanye ng'eki option gy'alina ayagala awulire kuva wo ng'omugambo omanyi sooka odde ewaka we resetting naye omanyi nti nno mu bino ebiseera omwana nga atandise okuhasolinga n'ensi wobanga omuzadde toli supportive omwana ajja kuswala ajja kutya ne waba oli supportive ajja kuswala okubuulira waba alina ekintu kyayitamu naddala nga kya ssente yensonga lwaki kikulu nnyo okubeera very observant nga n'omwana wo mumanyi nti bw'ajja n'akulabako ojja mutunulira omugambe leero tali bulungi leero waliwo ekitali fine abazadde bamanyi osobola okugenda ewaka nze nagendako ekyebanda eyo ne mala obuuza bulungi mami ne mugamba nsaba kwebakako wano nenneeba nangamba obadde ki nangamba ovudde eri yonna ogye weebake wano ne mugamba ndi bulungi nangamba tekisoboka nambuuza omwami waaliruddaako nze alina gye yalaze nagamba weebake wano golokoka obadde ki ani mugamba nina ebintawanyiza biki nangamba mwami konze si mwami nagamba ndi waba si mwami ddayo ewuwo agenda ewuwo genda weebake ewuwo saagala okubira pasita omugabe mbadde neebase nga weebase wano nga kale kampumuleko nagamba ekyo kirimu enjawulo genda mu ddiiro udde mu ntebe si mu buliri genda ali teri agenda kutawaanya naye nga akiremeddeko ne mubulirako obumu obutonotono nga atofaayo ati olaba kino ate abakadde waliwo lwakutuuza okubuulira nogana naye bannange oba mugambye byaki nga lecture namba naye abaakumanyi abaakumanyi nti kati wano toli okke era nga tebajja bitugamba n'olutalo sobola kuba n'olutalo lwa ssente muwadde ssente azigabye betugambye nti akwata omwana omulenzi nga kimanyi omulenzi yeetaaga noakale nakuwadde ssente nagamba anti kati olaba mukazi waali lubuto ate aba yeetaagayo ku busente obutinitini so omuzadde yeggwe baka pulaani y'omwana omwana wo pulaani ye yonna yeggwe sapoti yeggwe abazadde mulina ssente abaana bammwe bali mu mabanja lwaki omwana we ayingira looni ya banka ya bukadde 2 ng'oyina ssente ku akawunti obukadde 5 kale yita muntu omulala ozimuwole yita muganda we gamba oyo obuvunaanyizibwa si bungi we namuwa ssente agenda zoonoona mugamba ogenda muwola mu baana obamu n'omwana gw'omanyi nti ono ali sirias waakiri awole naye ng'omwana tagenze mu banka kusingayo kintu kye teri banka emuwa looni nga tataddeeko musingo kati waakiri funa engeri gy'oziyisa omugambe enjagala investing onzirize zino ku mwezi buli mwezi njagala zino nina omukolo gwe naliko ne pasita ng'omugole omulenzi anyumya ku taata we tawe akyalina amanyi n'emusajja mukulu n'agamba bye yasoma taata ate bye yali ayagala biki n'amala n'amugamba taata nze ngenda mu bizinensi taata n'amuwa entandikwa ya bukadde 10 kitegeeza yayinamu bwe yakomawo n'amulaga bizinesi z'akoze nga zeeyongedde ng'ekuze bwe yakula taata n'amwongeramu 5 namugamba zire 10 nazikuwa kulaba ddala oli serious ogenda kuba businessman naye olaze nti oli serious namwongera 5 naye ng'omwana anyumya ku taata noga nalaba kamimi oli yateekayo omusajja nga yekwesa emabega w'omuti
oli nateekako mbulaba kitaawo abala baali balwana nga dduse yeekwese kati essaawa zino basasula baana babalwanyi kati wabawo abazadde gw'otunuulira n'onyiigira taatawo naye tataawo teyayina naye atera anyway naye n'olaba omuzadde omu nga yandibadde akuwa yandibadde awa omwana so omwana ng'ali proud era nga success ye ajja affiliatinga ku muzadde agamba nze singa si taata wange eno business singa sigirina n'agamba naye ne taata waffe muzibu waliwo tukoma wano n'omuleetayo bukadde 5 n'amala nakuwaayo 10 agamba ezintwalire muka mwana wange kati ye taata bwe yali mukokoyo yagamba abaana bana tesobola kukkiriza kunfuga bagambe ndya ssente zaabwe bwe bampa mbaddiza you know no banange no gamba oba ninayo muwala wange muteeke eno but ng'olaba family esupportinga family ate kiyamba ne taata okuprotectinga ebintu bye byonna byokoze teri mwana aba abyagala baba balina kati aba naabirwanira ddi teri ayinza kulwanira bintu ebyo so abazadde tusseeyo nnyo mu mutima oba birowoozo ku kintu kye bayita okusupportinga okuyamba support yinza okuba omuwa nnyumba omuwa muzigo mwosula omuwa rumu olina ennyumba ya bisenge 8 tannatandika ebisenge 2 bimu ateekemu edduuka lye ery'engoye nga liri online muwe funa engeri gy'olaba nti omukono gwo wookoma ky'osobola omuwa bw'aba yeetaaga ttaka ng'olinawo ddene olirimako muweeko ekitundu alimeko atunde ebirime kyonna ky'olina ky'oba omuwa bw'oba wazimba ebizimbe mu kibuga muweeko edduuka erimu ateekemu ebintu bye rent free atandike obulamu omuzadde yagwe backup plan y'omwana wo bail out your child as much as you can omwana haso mu Uganda wano Uganda ngenze wanene haso mu Kampala wano si nyangu kati omwana waba atandise haso bambi mu supporting akatalekeka teri mukyala atayagala bufumbo bulungi ekibuzo kiri nti gwe weetegese okubeera omukyala omulungi oba oyagala magic be a good wife you have a good marriage omusajja ayinza okuba nga yes ogamba singa nfuna omusajja omubi teri musajja akeera kuwasa ng'agamba agenda bonyaabonya mukazi oyo alimu y'emizimu abo gye bali kale mizimu just gye gibatawaanya ne musajja bw'asalawo n'akwata ssente n'aziteeka mu mukazi n'amuwasa anoonyeza emirembe era yagisanga mu ggwe so oyo omukazi gwe yawasa talina kukyuka ayagala asigale ng'amulaba wabula mu kukyuka kwalina kubeera a better woman si kukyuka nti obadde luli osmilinga kato kyasmilinga so tulina osigala nga tuli ku ekyo nti obufumbo obulungi tugenda bukolerera nga mwetuli tubuzimbe tebugenda kuva eri bugwe bubeere bulungi kyekimu n'abasajja naye bw'oba oyagala obufumbo obulungi beera omusajja omulungi a good husband kijja kwanguwa teri kyanguwanga submission eyanguwa nnyo ng'omusajja mulungi nnyo ekyo kyanguwa kiri automatic ka switch teri atayagala bufumbo bulungi naye gw'oli good wife oli good husband oba olinze magic tebisoboka ebya magic work at being a good wife work at being a good husband awo n'obufumbo bulyoke bubeere bulungi siba bulungi weeraba